omwoyo gwate omukama agulamuze kisa bw'abanga ddala alina ekibi kye yakola naye ffe okusinziira bwe tulaba ffenga bannayuganda byonna abikoze era ng'akoze n'okusinga ababaka ba paalamenti abatabadde ku kitanda abatabadde mu kkomera abatasibwangako. Kiri confirmed nti olwedde afudde ye musajja agezeseddwa obulamu bwe bwonna era nga yakola obubaka bwa paalamenti nga tatanafuuka mubaka wa paalamenti lwekikufuula omubaka wa paalamenti mu biseera ebisinga yabikola kusitula eddoboozi ly'abantu abadde babonaabona abonyaabonya era ne mu kiseera kyekyo omubaka wa paalamenti yalaajana ng'ali mu ddwaliro ng'ali mu ddwaliro ne mu kkomera n'abagamba ne ndi mu kuvunda ebigere nyina ebintu ebikola ki byenninnyamu byesitategeera awo bwe yatandikira. So twagala okubalaba nti ne bw'aba ng'agenze yonna gy'agenze omwoyo gwate omukama agulamuze kisa bw'abanga ddala alina ekibi kye yakola naye ffe okusinziira bwe tulaba ffenga bannayuganda byonna abikoze era ng'akoze n'okusinga ababaka ba paalamenti abatabadde ku kitanda abatabadde mu kkomera abatasibwangako lwansonga nti ye yali tasirika ate nga jjukira nti bw'oba kukiikira eddoboozi ly'abantu oba olina okubeera ng'oyogera. So tunsaasira famire y'omugenzi honorable munnange Sseggirinya olw'okubeera nti mu kaseera kano bali mu kusoomoozebwa ku makya twakedde mu luvannyuma lw'amawulire agabuusibwabuusibwa gafulumizibwa ne bwe tumaze tugenda eri mu intensive care ne omusawo n'ava n'atutegeeza nti muganda waffe akoze eki amaze n'akutuka. So baganda bange mbagomya naddala bannalubaga south n'abantu bonna bannakampala omwagalo w'abangi honorable Sseggirinya Muhammad atuvudde ku maaso era nga ndi kukwataganya wamu ne famire okulaba nga tumusiibula mu ngeri eweesa ekitiibwa. Wano mulinayo ekibuuzo ekirala? Waliwo ekibuuzo? Enteekateeka z'okuziika kati ono tazimanyi. Enteekateeka z'okuziika zizimanyi ate nga jjukira n'ekirala mu eddiini y'Obuyisiraamu erina obukwakkulizo bwayo n'amateeka gaayo. So twagala okwebuuza ku bannaddiini kigenda kubeera kitya naye nga kyotalina kwerabira mwami Kasuku Sseggirinya abadde mubaka wa paalamenti era nga tuba twagala aweebwe ekitiibwa ekimumala nga tumulabako wali eri ku tubeere nti ababaka bonna tumusiibula mu ngeri gye tulaba nti ddala emugwanidde ku floor of parliament. Haji kitegeeza kiba kizibu bwe tuba tuli mu floor of parliament twale tuyingidde Saturday. Of course. Naye nga jjukira ntegeezeddwako ku famire nti yagamba bw'alibanga avudde mu bulamu bw'ensi eno alimala ennaku 7 si ye wiiki namba ng'abantu be bamulabakoko yakisaba. So omufu ekirowoozo kye kiba kirina okuteekebwa mu ki kiba kirina okuteekebwa mu nkola. Ogambye yakola ki? Yasaba emanya n'eddoboozi kansala Nakawesi Betty okuveko mu mbuga tukyanako okuviirwako memba wa full parliament kyamazima Sseggirinya akosezza nganze n'ekitundu kyange ng'ekyekomambuga kuba tubadde tulinamu essuubi. Komambuga eyo ebadde mu constituency ye? Kawempe North. Manyiyo eyo. Ne Kawempe North ebadde ekwata ne ku Kyanja? Tukoma Kyanja. Ku prime one. Butereevu. Yes. So kyannaku nnyingi nga bannakomambuga kyamazima Sseggirinya twamulinamu obwesigwa bw'amaanyi naye Mukama bw'abanga yeteekateeka gye yakoze twebaza Katonda byonna byasoose otulagako nti asobola era nekituwanga ffe abazimbira obufuzi nti at least bw'okeeranga ku makya n'ofunanga akadakiika obangako kyoyigirako. Sseggirinya abadde mubaka abamu ge banyoomerera ate abaddeko ng'alina okuyitibwa obukulembeze. Mu kubiyitibwa okwo Sseggirinya yatukolera eddwaliro ffe bannakawempe ekyamazima twamulinamu essuubi. Sseggirinya n'ateekateeka okulaga abantu engeri gye balina okuseevingamu naddala okuyamba omuntu oyo alina obwetaavu obwa wansi. Sseggirinya yawaayo obulamu bwe bwonna n'agaana okwambala nga bamemba of parliament kakube okuvuga amamotoka ge bonna ge bayisunga okuvuga. Ekyamazima Sseggirinya yatukola bulungi yabigaana n'agamba ssente ezo ze mumpadde ngenda kuziza mu muntu wa wansi. Sseggirinya azitugizanga ffe bannakawempe kyannaku nnyingi nnyo ekyamazima Sseggirinya atulumye nnyo omukama omumuze mirembe. Kati ogambe mbu yagamba ennaku 7 yali ateeseteese n'agamba nti Mukama bw'aliba atuusizza olw'obulungi bw'ekitundu kye n'obulungi bw'alese mu mikululo gye n'asaba bamukungubagire ennaku 7. So kati kyetugenda otambulirako kyetwalitambuliddeko ebinaabikyusa erima tujja kuba tuba update. Mwami Kasuku nakalake mbadde neerabiddeyo
jjukira nti omubeeramu akayingira mu paalamenti babawa ensimbi z'emmotoka mwami Segenya yaweebwa obukadde 2 ebibiri ezo n'asalawo azisige ng'aziteeka mu ambulance okubeera nti asobola ate okusevinga obulamu bw'abantu abalala naddala abakyala abazaalira ewaka n'abakyala babalira bafunye obubenje n'abo buli bantu bonna naddala ababoodaboda abadde muntu ateejalabya ate abadde omuntu atambulira mu mbeera ey'ewansi ennyo. So twebaza ebyo byonna byakoze ne bwadde ng'ali ku kitanda ambulance ye ebadde ekola omulimu gwayo gwe yagigulira nga tasaba bantu mafuta tasaba bantu ensimbi za kubatwala naye nga akola ng'ali mu kusoomooza abo abakulembeze abalowooza mu tekisoboka. Tumwebaza nnyo yadde ng'amaze n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye ng'era okwo kusoomooza eri ababaka abalala n'abakulembeze abalala titukoppe ebyo Segirinya byabadde akola awo Uganda bwejja okufuna ekifaananyi ekyegombesa eri buli muntu yenna eyeesobola n'ateesobola. Njagala kubalaga ku kifaananyi nga ffe abaaliwo amanya n'amakulu azaamu nga mukwano gwa mwanyina wa Segirinya ate ng'era naffe tulina abalwadde ffe tubaddeko abaliraana so we baamuleeta bamutukiza mu intensive care bw'abeerayo n'amalayo ennaku nga 3 n'avaayo ne bamuza ku woodi kati bamala okumuza ku woodi ate n'akola ki embeera n'etabuka embeera bwe yatabuka ne bamuzzayo mu intensive care kati babadde ng'eyo kati olwokubiri luno luwedde era waliwo wano amaziga mangi ne bagamba nti no nedda tanakola ki tanafa tuddamu era ne tutereera emitima ne giguma nga n'emmere mukadde agitwalayo ne bagimuwa n'alya ng'aliira mu luseke ng'era mumanyi abo mu intensive care akati tubadde awo olwaleero ne bagamba maama leero emmere tukola ki leero teyeetaagisa kati bwe tumaze abantu ne batandika maama n'avaayo nga yategedde ku makya nti Segirinya akoze ki amaziga we tutandikidde okukaaba nti Segirinya afudde kati tumaze tubadde awo ne bajja ne batuyita nga ne bayita famire ne batunyonnyola ekituufu kyennyini ennyini nti ekituufu kyennyini nnyini Segirinya afudde ku ssaawa 4 kati ku ssaawa 4 awo ne batandika okukola entegeka biki kwe kulaba akavuyo nga kajjudde nnyo bwe kajjudde ennyo ne bagamba nti no Segirinya tanaba naye nga beetegekanga era mumanyi abantu abeetegeka naye kitalo nnyo era wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Segirinya afudde nnyo era kati ssaawa zino balanze ku ssaawa 6 naye nga bakyakola ntegeka eri so batusabye ffenna tubeeko we tubeera bagenda kuleeta Segirinya buli omu amulabeko bwe tugenda okulaba kati ssaawa programu egenda maaso programu eno mugenda kubaamu famire etudde weeri mwalimu representative w'ekibiina kye webali ba member of parliament era ne speaker amaze okusindika bagenda kukola ku nteekateeka ya parliament bwe tuva mu meeting eyo kaakati gye tugendamu batufiyaringidde conference hall kutambulira nti musiraamu awemba nnyonnyodde yalaama ennaku 7 ekyo tugenda kisoboka ntagenda kuziikibwawo ekyo bwe tunaamala okufuna olunaku lwa paalamenti tugenda kusalawo olunaku probably lwatwalibwa mu constituency lwatwalibwa mu muzikiti emitendera gyonna tugenda kyenkakasa nti tusobola muziika mu nnaku zikka wansi wa nnaku 3 abalwana ennyo yali ati okumujja okusabira bbeera okumira ofuna obujjanjabi Honorable Segirinya okuva lwe yayingira ekkomera yaddamu kutereera n'olwaleero abasoosewo twababuulidde nti ne lino eddwaliro lyadde limukola medical report esalewo oba akyasobola okugenda mu maaso ng'awozesebwa oba nedda directive ya kooti yasimbyeyo yagambye DPP ng'eddwaliro likugambye nti omuntu tewasobola kubaawo miracle ebbanga erikka wansi w'omwaka omulamba nga asobola okustandinga trial kooti negamba DPP salawo oba droppinga charges oba nedda estage etubaddeko naye nga ekitaliiko kuwannaanya okuva lwe yayingira ekkomera teyaddamu kutereera omukisa oguli country report eyasooka yava mu gavumenti ripooti ezizeeko nnya zonna zivudde malwaliro tewali ripooti gyazeemu kola ki lwafudde so kiba very clear Honorable Segirinya kiri very clear tekiriiko abuuza tekitegerekeka bulungi si gwe gusoose ono ekyawuse nti naali wabweru waki wa kooti
ne tulabye abantu bangi omulala ali mu Germany ne mubeera mu kkooti ne mubabuulira nti client waffe embeera gy'alimu kuba n'okubeera obubeezi n'omusango okufaanana bwe kutyo kikulwasa okuba nti paka time esembayo abadde avaako nga buli woyogera ku musango ng'avaako kitegeeza kyekimu ku bibadde bimutawaanya. Ndowooza kisaana kuba kya buvunaanyizibwa institutions of government. Ekitongole ekiramuzi abantu batandise okufiira mikono gyammwe. Ripooti bw'eri eya gavumenti, ripooti bw'eri abasawo abakugu abawano n'ebweru, ripooti evudde e Germany, evudde Netherlands, ripooti evudde Nairobi, ripooti evudde Nsambya, oba okola ky'okusigala ng'omuntu okyamujwetekako eki, so tewali kuwannaanya. Ayinza okuba probably ng'omuntu yenna osobola okulwala, naye waliwo conditions eziyinza ate okwongera okukola ki okwanguya okufaako. Oyo